Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meetings zozokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate. Kire tumubukire kwade tumubukire wena tambula kule bwe mukire mungera atuonya bukede atuonya mutuntu atuonya bungera yemusao yes emusa obugalo tumuzinire bungera atwagala mutuntu atwagala mungera ali wano mutuntu ali wano engalo atusanyusa oluyimba lwagunda luwanvu atuyamba bungera engalo Rachel akayimba okamaliriza Sawanti manenga kanti nchatendeza mukama futino mutendeza namani muwaje nyimba bili gabo enyimba bili tuwakayimba tuwesala tuzeka munaye bamama ne batata banewe mumwe badukusanyukira banewe etendo lyange eryo banga mazimera ndi mutendereza ddala wakayimba gowe mungame nti ndi mutendereza nti nzigalewo ne Sara kanyagizo da tendo lyange lyokubiri ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo
ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo emikwano gyange giri wano yes emikwano gyange giri wano emikwano gyange giri wano era ngenda nagyo okwagala kwange kuli wano okwagala kwange kuli wano yes okwagala kwange kuli wano era ngenda nakwo okusaba kwange kuli wano okusaba kwange kuli wano era ngenda nakwo abazadde bange bali wano abazadde bange bali wano abazadde bange bali wano era ngenda nabyo abasumba bange bali wano abasumba bange bali wano abasumba bange bali wano era ngenda nakyo yes sorry mulikubere mu ngalo mukube ettendo akazindaalo bamama ngine batata n'abaana baffe tuwombeke maaso ga Mukama kubanga tugenda ggalawo essaala ya Mukama. Amiina. Ayi Mukama Katonda waffe Yesu wange taata tukusaba otukulembere Mukama nga tugenda kuddayo Yesu wange taata otuyambe Yesu wange taata otuwonye obulwadde bwaffe Yesu otuwonye Mukama otuwa obulamu obutagwawo Yesu wange taata otuwa emirembe n'essanyu n'okwagala Mukama kubanga gwe weka ayamba Yesu gwatugabidde ebirungi ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala Yesu ebirungi Mukama kubanga Katonda gwayogera mu kigambo ky'osebo nti mwagala munno nga wayagala weka ku nsi Mukama nga wenjagadde Yesu wange taata ewerewe edundu nange Mukama nange ndi mukwano go emikwano gyange gye nina nagyo mikwano gy'obulungi Mukama beera wamu nagyo Mukama beera wamu nange Yesu wange taata otukulembere mukubo lyaffe nga tugenda kuddayo Yesu sitaani va mukubo lyaffe si Yesu waffe gwabadde mukubo lyaffe otukulembere nga tuddayo Yesu waffe Yesu Mukama wange taata tusobole okukulembera bulungi taata tulambulize bulungi emibiri gyaffe Yesu tusobole okutambula bulungi tuleme kugwa wansi tutambule n'amaanyi nga tuli w'amaanyi Yesu sitaani aswalira ddala Yesu wange taata ati tumuwangudde nga w'omuwangula Yesu wange taata twatala abanga tawandikibwa Yesu temigo gye bakuba Yesu gye gituwonya obulwadde Yesu gituwonyeze ddala obulwadde bwaffe ebifuba seniga emisujja alusa obulwadde bw'ensimbo era bimenyamenya bikutula bimalamu amaanyi mbyota n'omuliro mu linnya lya Yesu fire mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulamu Yesu wange taata tuyambe Yesu tuwonye Mukama wange taata Katonda wange Yesu gatugenda kuvaana taata we tuli Yesu wange taata ngenda Yesu okuvaana taata wa anko wange Yesu wange mukuume bulungi Mukama wange taata omukeze ntya ku Mande abire mulamu Yesu wange taata Katonda ngo muwonye omubiri gye taata amagulu ago taata Katonda wange Yesu omuje mu ggaali asobola okutambuza amagulu sitali aswalire ddala mu linnya lya Yesu wange taata abangu atambula n'amaanyi ng'obulira ekigambo kyo Katonda ng'otambuza abalema oyamba bakatayamba
oyogeza bakasiru ozimula baziba b'amaaso Mukama naffe tuyambe Yesu otuwonye Mukama wange taata ogabire buli muntu wo taata buli mikwano gyo buli baganda wa Mukama osanidde oli w'amantu twali akwenkana twali akufaanana Mukama wange Yesu wange taata gwe yatufiirira ebibi byaffe musalabe Gologoosa n'emene ya kusatu nogoloka nogenda ku mukono gwa ddyo gwa Kitaawo Yesu goloka ddyo agobere wamu naffe Mukama mubiri gyaffe nyogobere emitima gyaffe nyangoyogere wamu naffe Mukama nge gwalituyamba gwatuwonya osanidde Katonda nge Yesu nze omuzaana gwe bayita Nanyonga lwekyo nzaze Mukama nge taata eno wemikwano gyange Yesu nzaze eno webaganda bange Mukama bakuume era bawonye Mukama bere wamu nange bere wamu nabo Yesu wange taata bagabire ebirungi bebeetaaga ebyokulya ebyokunywa ebyokwambala ebirungi Mukama ngo byokutyakalira mu taata bulungi mu Mukama nge taata Mukama tubere bulungi Yesu ng'ompulidde kusaba kwange Yesu wange taata wayogera mu kigambo gy'okusaba wange taata twowulire okusaba kwaffe Yesu wange taata twowulidde okusaba kwaffe Yesu olw'emikwano gy'otuleetedde olw'abagenyi baffe boolese Mukama bawe omukisa taata ekitiibwa n'ettendo kikuddire Yesu wange Mukama wange taata era tusabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Amina. ekisatya Mukama waffe Yesu Kristo Okwagala ko Ayi Katonda waffe n'okusa eky'omwoyo omutukuvu beere naffe ffenna n'ery'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo amina era amina. Mukama bampere kusaba ne bamama ne bataata esaala nebadde y'amaanyi bannange tweyanza Rachel waffe esaala egyo tuwadde bulungi olye bulungi nga bw'oyagala ofumbeko bulungi kujji bulungi olyeko bulungi obulyetiidiye mwalawo Nanyonga lekyo yenze kennyini za kuweereza nnyo Nanyonga kituufu era mbadde sinnalya olutuukayo nga nsiikako bampeere wali etoli amagi gange tobaddeeko wadde mukubere Nanyonga Rachel mu ngalo endala kubanga luli eri nkute nnyo wali woogambye ntusiikako olyeko asiikeko oba balyeko munno sigenda muwa sigenda muwa Nanyonga taliiko sigenda muwa bulaza talya magi butalya magi braza bane Nanyonga tuleke tweyanzizza byonna sawa 8 tuli ddundu bakka tulinga abali mu wedding ku mbaga twali tetuvudde nayo zino essaawa embaga yali ekyaliko twali njambaga buno budde twali tusala keeki mpozi meeting zatuusa mu budde bwe bane tweyanzizza nnyo mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala gye tuli bane mwebale nnyo abatulaba mwonna tubagwiriddeko tubaguddeko bugwi
I'm sure nga temumanyi oba tunajja oba ki naye bannange bibadde biwanvu tusoose kukola surprise nga 3 jaamu mungi kudda mu masomero waliwo tutudde ne tumalawo 3 hours ne tutuule wala ne tumalawo 2 hours bibadde biwanvu nnyo naye nga twakedde obudde ne tububala naye munaye bigaanyi naye nga mwebale nnyo ababaddeko banensaba neebaze great opportunity tweyanza nnyo tweyanzeege okuyimiriranga naffe mwebale nnyo kwagala God and Millicent mwebale nnyo butatulekerera na butatukoowa ate naye mutandi twongedde nze badde sibaliiko kuba baatuwa baatukolera omukolo naye munnange era laba bwe muzze badde sikiina namu nti great opportunity but already nga mpulira support yaabwe so tweyanza nnyo tweyanzeege mukama akibabalire na buli omu waali alina kyatodde mukama akusanyuse gy'oli mukama akublessinge omutima gw'okozesezza okusiga mukama akuddizeewo mu ddabo akusanyuse akugabirire tweyanza nnyo tweyanzeege mwenna abatusapootinga buli kinoomu mu kiti kye mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza bafaani bange be nabadde nabo e Dubai abankuumye abanfumbidde neebaza Mpombo restaurant bo nga lwe batanfumbidde emmere bayomba mba ndi ku hotero buli kimu kinsanga awo Hajjati Shifa Mami Mpombo restaurant bamuyita Shifa eri awo ku Montreal Hotel mu Deira neeyanzizza nnyo byonna yandabirira nampa ssente enkalu nannyambaza engoye ze najjiramu eno ensawo era yeye nampa ensawo n'endala nnyingi nnyo nga buli kyatunulako ayagala akimpi kati alina lwe yaŋŋamba Shifa tukeere ondabe ŋŋende nkushoppingire njagala osulenga mu masuuka duve kwegamba nga buli kimu awulira kolo nemwekweka kati waliwo enasoobanga ngangira ntayiminga nga taliiwo mba njagala ajje nga nalidde dde emmere ensasudde n'agamba lwaki so abannayuganda buli ayoye emmere y'e Uganda ettooka aba nalyo nga liboobedde ekinyeebwa oluwombo lwonna buli kimu gonja greens obutula omunaanansi ogwewaka buli kimu akikola kyolowoozaako ate mukyala muyambi nnyo bantu bangi batuukidde ewuwe bakutte ku mukono ye n'omwami we mukama abawa omukisa ne bonna be mukola nabo awo n'emikwano gyange bonna abannyaniriza abanjagadde buli wentuuka ne besaasobola kutuukako time yagaana n'abandaba ne bagaa Shifa twagala surprise ne nnemererwa mwebale nnyo kunjagala nkyajja nze njirabanga waka nekyusa nabwe ekyusa nti oli aba asinga oba osimbula okgenda e Masaka nze walimba natuuse so mwebale nnyo mukama abawa omukisa mbaagala nnyo sikiteekinga for granted mwebale nnyo Hajjati nagaa kamudduke kagenda kunziza mu kilo ze nasala ng'endabirira gyandabirira akeera kunkamulya katunda ng'akaawano buli kimu mwebale nnyo mwenna ne bafaani baffe mwenna abatugumiikiriza abatwagadde n'abatuwa emirimu tweyanzizza bonna be tuva okukolera nituba nti twesanga nga buli lunaku luli fixed nyina ku surprise enva okukola leero kuliko esembyeyo yansanyusa nnyo lwa nsonga omwami n'omukyala bamuyita Dina n'omwami we bali awo mu America bankubira essimu nga nfuluma Uganda bwenti bankubira nga birthday eriwo nnaku ze nafuluma yes ne bagamba mukole bye mukola bye mwategese ewaka Shifa bwadda omukolo tuguddemu asurprising ku muzeeyi yes kati ekyo ekintu kinene birthday yaliwo 28 Shifa nga tali mu ggwanga n'agamba byonna katubikole Shifa bwadda tuddemu tubiteekemu ssente omukolo tuguddemu wadde birthday iseeko fe twagala Shifa mu lujja lwaffe kati ogwo gwe muwendo gwa Shifa
kisanyusa era nabagamba naye siriiwo ate nze sikwata ssente ya muntu nga sikkolere ne bagamba Shifa ffe tuzikuwadde ojja kudda olondedde eti gy'oyagala otukolere tubiddemu era bwe ntuuseyo omukolo ne tuguddamu. So ekyo ekintu sikiteekinga for granted, simaanyi gange. So neyanziza nnyo neyanze kuba ne birthday tuuse wa muzeeyi nga byayita dda kwegamba tutunulire naga oba mubuze embalagirire kuba nze birthday yange yaggwa ne tugamba omukolo tuguzeemu bupya ntugenda n'ab'emirere ate ng'olwedde era waaliwo pate naga anze sijja bbiwa mulala mbu aleete surprise. Kati surprise kyewatali Shifa pate neebaawo surprise ne tugikola leero. I'm glad ebadde nnungi ne muzeeyi gwe tugiwadde asanyuse. Omuzeeyi nno omwami oyo ye Ibrahim gwe tuva okukolera. He's a retired yaservinga mu magye ga Museveni n'aretiringa bulungi. Omwami ali awo wa kitiibwa. Sijjukira waawe tusembye otuuka seetawa seeta Nazigo Namuyenje noyise na wala munda. Kati so waliwo omulimu ogujja ne gukusanyusa ng'olaba omuntu ayagala. So kati bye bintu ebimu ku bitusanyusa in life ne tu appreciating obulamu ne batuleetera n'oku appreciatinga bye tukola. So mwami Jafari ne mukyala wo Dina nga muli mu America mbaagala nnyo, mwebale kunjagala, mwebale kunzikiririzaamu, mwebale kunneesiga okuwininga trust y'abantu. Kintu kirala era mwenna abali wano mukikolerenga obwesigwa bw'omuntu obuwangule nga gwe ne bw'aba agamba oyo God ajja kimala seetaaga mulingiriza nnyo. So Mukama mulungi nnyo, mwebaza olw'embeera bw'etyo. Yeebale kumpa favor eyo, kumpa omukisa n'okuganja. By the way nze bye musaba bisatu wema nfukamidde. Sisaba nti nsaba bugagga, ngamba mpa favor, omukisa n'okuganja. Bw'oba n'omukisa ofuna mu byokola byanguyirwa. Bw'oba n'okuganja kitegeeza buli onaalaga ojja kubeera welcomed. Omukisa, okuganja, okwagalwa n'obukuumi byensaba ebyo. So tweyanziza, mwebale nnyo. Great opportunity tubeebazizza, mwebale nnyo. Buli omu waali abatusapootinze mwenna. Kati tetutaddeko nga tetubasuubira n'abantu abatudde wano. Era nze nsembye ngamba mwami Gadi kanzije mbuuze ku ggwe ne Millicent nga sisuubirawo bantu. Kati bano bwe batuuseyo ne baga abantu nno nsoose ne ngamba driver tuvuze bakubemu ettaala eri tulabe ekiriyo. Tugenza owulira nga vibe n'abaana nga batudde abamu. Bannaaye mwebale nnyo, mwebale nnyo butatumala amaanyi kuba newe tutandibasanzeewo kyandibadde okke kuba kituuse ne kibeera too much. Omanyi wano zaaweranga ssaawa 2 ng'abantu basumagira. Kati ziri muna twabayigiriza okusulanga musera. Nedda si kyekyo mukwano, si ndirimba. Bulijjo togitulekera n'ogenda. Lwaki wooli leero? Leero talwadde, tumazeeko nga talwadde. Erinnyo lyawonye. Seba ndirimbo mbu waliwo endirimbo but kuba kwagala. Tweyanzizza bannaye mwenna, buli omu atudde wano. Mukama abawe omukisa. Mwongero tuwa amaanyi agakomawo. Naffe ne tuba gye tuli ne tuswala n'ogamba kitegeeza nnyina okubaawo kuba bansuubira nti nnyina okubaawo. Ate okubaawo kwange bakwagala. Kuba twagala nnyo okubeera mu bifo we batwetaaga. Tetwagala kwenyigiriza mu kifo. Naddala nze kati bwe nafuuka sikyenyigiriza we seetaagibwa. Mbeera we neetaagibwa. So tweyanzizza nnyo, mwebale nnyo bane mutongere emirimu. Mbajjukiza Hypex Studios. Mutongere emirimu, emikolo mugireete. Tugenda bateerayo waako we Mubende. Agenda kubeera mulungi nnyo, mulungi. Saagenda kuba mulungi already. Baakoze bulungi emirimu aba Hypex Studios. Bane mutuwe emirimu, mutwesige. Tukibeemu tujja kukola bulungi. When you give us your money tuzivaluinga. Tetugamba nti era badde balina ozituwa. So omutima tugunyikiza mu kye tukola.
tukibeerako mutuwe emirimu haipeke mutuwe emirimu tubambaze abagole mwenna buli alina omukolo ne bwowa haipeke nga towadde shifa it's okay yenna gwe kyoyagala noga nti nze enyambaza mulala naye kampe haipeke bankuba ebifaananyi bankwate ne vidiyo ku mukolo gwaffe you're welcome tubaaniriza mutusupporting naffe ate tukomyewo laavu mu bantu tujje naffe tusigeko mu bantu tukyuse ku bulamu bw'abalala tetuli selfish nti tulya ffekka tetulya ffekka gwe bw'okeera n'osupportinga shifa manya agenda kuzzaayo mu community ekyo kizimba eggwanga obulungi bw'okeera n'osupportinga mwami Ibra azza mu community buli kimu mubirabyeko so kitegeeza kikyusa eggwanga in a good way. N'omulala n'alandira okwo n'omulala kuba ffe tetuyina buzibu muntu mulala tukulirako n'agenda ate naye n'agasa abalala kyekyo ekimaking ensi okubeera ey'enjawulo. Tugamba nnyo nti abantu ensi etabuse oba abantu tebafaayo tebayamba naye ggwe omuyimirira ogikyuse nga tonnagamba nti abagagga bali eyo tebayamba kale tutandike naawe mwavu munnange ffe tuyambe kye tusobola. Gwe mwavu munnange ali eyo nange mu bwavu byenkyanoonya munsi bye sinnafuna nabye simanyi ngenda bifuna ntya n'ebirooto byenkyalina tuyimuke tubeeko be tukwatako ng'oleesa 1,000 olwo 2 ezo 5 tukyuse obulamu bw'abantu gwe nga tonnalengera balala basongamu nti munnange bo beemalirira tebayamba. Wali omukwano gwange yali anyumiza kyokka oli n'ayingira kati shifa olina project eyo gy'oliko oli n'ayingira ebbaala n'anywa miliyoni 10 kiro kimu kati nenjagala omubuuza gwali mu kunnyumiza kyemmanyi naawe omwezi osobola oyingizaayo 3 oba 2 nga naye tompangayo wadde 10 ne simubuuza but change okukyusa enkulaakulana oba okukyusa kitandika naawe. It starts with me, it starts with you. Igwe nange n'oli kuba abantu bano mubalaba abamu batudde wano balimi oli nga yerimira muwogo we yerimira ettooke oli n'agenda ku kkubo n'atunda obuntu bwe bwatunze ng'omuntu atudde wano taweza na capital wa $5,000 naye ajja wano era n'abaako kaatuwa kati nannyo nga mpadde amagi tolina gy'ogalonda ku bwereere agaleese n'agampa n'omutima gwe ogwo kitegeeza nti okukyusa ensi tekyetaagisa kubeera na bizaakeedi kati lwaki si gwe gwagambye ogabeku so bambi twegatte kamu kamu gwe muganda together we can so nzibya akagambo kamwe yes so bambi mutwegatteko tetuli wano nti mbutuufu leero sikkiriza nti ntuuse wano n'entuulawo ebyaddala kubanga olaba tujja tetuyisa bivvulu nti tetulina waggenda nange nscrollinga bwe nti ku TikTok nendaba abaana abanyumiddwa weekend nembeegomba naye bwebanga yeno weekend yange tetuyisa bivvulu nti talina wakulaga talina byakkola talina wakukyala talina ngoye zikyala twagala okulaba abantu abalala nga gwe reason kati owulira otya nga gwe reason omuntu ayimirire wano asanyuka agambe nti bane olugoye luno lwennyambadde gundi eyalumpa nti bane leero nalidde ekyeggulo lwa mami Christine bannange leero nfunye transport antwala mu ddwaliro lwa swaga mama bannange leero nsobodde okukola kino lwa Shifa's Die Hard bannange leero ntuuse ku kino lwa mami Agatha kozi tutuulaawo nze abantu tumanyi okwesanga mu meeting Millicent najjayo akagoye n'ojjukira ako kaava Bungereza wa mami Agatha. Do you know what it means nga buli budde tukujjukira nti yes olugoye olwo lwava mami Agatha engatta eyo yava wa mami ono kino you know tomanyi kyekitegeeza nti omuntu buli wakyambala n'akujjukira tomanyi bwe kitegeeza buli we tulaba ebifaananyi by'omukolo ne tulaba gaadi mu suuti ye ne Millicent mu gawuni ne tutandika okurefreshinga ntujjukira buli yatuwa 10 kati gweyo gy'oli naawe nkimanyi ku mutima gwo kikusanyusa n'ogamba nti abantu abo batudde baseka naye bayinamu omukono gwange kati ngamba nnyo abantu nze omanyi gye tukoma okukulamu n'okubanga obulamu obututereerera kozi nyina eyambuuza nanga Shifa emabega wayina attitude neŋŋamba kituufu nali nfunye attitude
ennaku ku mutima ekuleetera obusungu, obwavu buleeta obusungu n'ennaku. Bw'oteebuulirira nnyo osobola okufuuka ng'omuntu omusiiwufu w'empisa oba ow'omutima omubi olw'ebyo by'oba oyiseemu. So bingi kati tukyuse obulamu bw'abantu buli omu mu ngeri gy'oba osobodde, tubawe essanyu, tubawe simayiro, omuntu yeebake mu mutima nga mugumu Christine andowoozaako ammanyi nti nze vice gye ndi, nyinayo mami gundi, nyinayo sisita gundi ammanyi. Naawe kennyini ojja ssanyuka mu mutima ogambe nti omuntu oyo alimu omukono gwange. Abantu abo okubeera awo ne bakuba engalo ne bazina nabateekako ettaffaali. So I call upon you all, mumanyi okumbuuza shifeera emikolo okyagirimu, okwanjula twakukoleka bale ne kuggwa abazadde ne tubasanyusa. Embaga ne tugikola neggwa naye bazadde ba Gaadi ne tubasanyusa, n'abantu b'Eddundu ne basanyuka. Kati twagala kulekawo mukululo Eddundu, twagala kuleka legacy. So that's why nze ngamba nnyo abantu olinaga gundi yeeyisiza bw'ati nga mugamba bw'atyo bw'ayagadde okuportrayinga ekifaananyi kye, gwe kola ky'oyagala bakujjukireko. Ate kye bakujjukirako kireflectinga ne ku baana bo. Gwe zimba ekintu kyo bw'oyagala ojjukirwe. Kati kaaba omwana omuto asemba ku kyalo kino, ani atamanyi nti waliyo mami Christine? Kaaba omuntu eyatwegasseeko ejjo, ani atamanyi nti waliyo swaga mama? Tugenda teeka bizinesi mu kibuga tutuuzeewo ekimeeza nga kyava luddawa naye nga online yetugasse. Abantu bajje balye chips bawagire Nnaalongo naye nga mu butuufu ebintu gye byava tamanyi naani yamuwa ekimeeza feesi ye, naye omanyi swaga mama yeebaka n'asanyuka ne ku mutima gy'ali. Omanyi yali ku pressure ng'ebintu ebyo tebinatuuka wano. So kati tuzimbe kye twagala, like reflection yo bwe weeraba bw'oti mu mmira n'oweetunuulira. Nze nakituukako kati neeraba mu mmira ne ŋŋamba naye Shifa oli kawala k'amaanyi. Ekiŋŋambisa nti ndi w'amaanyi kubanga eddoboozi lyange oba akatono kennyina kayina obulamu bw'omuntu bwe kakyusizza. Nze ge maanyi ge mpulira mu nze, ate neewulira nti nnyina omugaso. Kati naawe ate eraba nti toyina mugaso, toyina bwe waakutteko, baako b'okwatako, teri agenda kumalamu maanyi mbu toyina mugaso mu nsi muno. Kubanga waliyo omulala asimayiringa olw'okuba ggwe, kitegeeza yo important. Kati nze nfiiringa omugaso ogwo. Yes, ngwewulira ne bwe ndagawa ŋŋamba I matter, nina amakulu, njogera n'empulirwa. So kati tetugenda beerabira mwenna abayimiridde naffe, nammwe abatwegattako. Omulamwa guli nti God and Millicent must shine. Ate tusobola kikola nammwe, without you we can't. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, mbaagala nnyo. Have a good night oba good morning. Good morning. Kale katusalire abantu keeke tuve wano. Namba tuli ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 ziri ku WhatsApp. Era kojja n'oŋŋamba nti njagala namba ya Hypec, oba kojja n'ogamba njagala kusupportinga Gad, kojja n'oŋŋamba nti njagala kusupportinga Hosh Fashions Gown Gomez, kojja n'oŋŋamba njagala kusupportinga kugenda kusulako ku Bunga Comfy Homes. Ennamba zeezo. We love you so much. Mwebale tufuula b'amaanyi, immwe abatufudde ab'amaanyi. Thank you so much. Bye bye. Kozi nagambye sijja kwogerera soogedde. Era toyogedde. Millicent tugaba ekirabo. Salawo bw'okiwa oba okiwa ttiimu Yiblo oba Shifa. Kibale okunaalikulira netwanguwe. Abantu keeke bali. Ebaŋŋambe ntemateme mu bwangu naye neebaza abatuuza b'Eddundu mugumiikiriza bambi kuva obwedda nga tukyaliwo tetusegguka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aba online mwebale tuwagira, aba Great Opportunity mwebale kubeera naffe nga temutukoowa kuva mu ntandikwa ne kati nga mukyali naffe. Ate mami Shifa amanyi yadde kuva mu mikolo mwali naffe, naye n'okuva mu bulwadde mwali naffe, mwaliwo. So muli naffe, muli part of our family. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abatuwagira Ssekinoomu mami Christine, mwebale nnyo, weebalire ddala. Kati empewo tekyanfuuwa okugyampa kwentudde.
tweyanziza mwebale twagala n'otwagaliza kati nga ngaba ekirabo tiimu Ibula ebadde n'emitwalo 12 mu kakaaga 12 mu kakaaga then tiimu Shifa 14 mu 32 so ekirabo Ruli zabadde 13 mu 32 obugalo bwa tiimu Shifa n'abawagezi baffe tiimu Shifa leero ewangudde ekirabo mwebale twebaza Werowisha waffe yatuweereza school fees z'abaana bambi tweyanziza Werowisha webalire ddala anti penny school fees zatuuse in fact school fees zatuuka siri mu ggwanga nagamba sente z'abaana bange baddeyo ku ssomero bambi nga tweyanziza nnyo yabeere yabalowoozaako ate si nti guno gwakikoze buli taamu aweereza fees bambi tweyanziza webale kwagala abaana baffe webale n'otwagala tweyanziza nnyo tweyanze again kama akuwa omukisa akuwa obukuumi ojje mukama akudizeewo tweyanziza nnyo Werowisha waffe tweyanziza nnyo ekirabo tiimu Shifa ekitute leero naye tubadde tuludde kutwala ku kirabo abatuwagidde mwebale mwebale so ono nga bw'aleta ebyokusalako kanjire nga neebaza njagala kwebaza Werowisha atubalire ku school fees eri abaana baffe Hannah ne Sherry banange tweyanzeege kubanga kuva mu ntandikwa weeyama si kya bulijjo omuntu okweyama n'atuukiriza naye ate gwe wasalawo n'ogamba buli ttaamu nina okuwa school fees abaana bange tweyanziza bannange tweyanzeege nze nga famire nze ne Millicent tukwebaza nnyo ddala obala kutubeererawo ku lwekyo kubanga nga bwe mukimanyi school fees si byangu ne omuntu bw'ayimirira naawe mu school fees abakoze omulimu gw'amaanyi abazadde mukimanyi era mutukubeereko mu bugalo banenge mutwebalizeeko Werowisha webale nnyo wabeerere ddala Mukama Katonda kutubeera omukisa amiin tuyinawo ne Pauline yatuwaddeyo contribution ya mitwalo 10 ku project Pauline tubadde naye kuviira ddala ne mu wedding yatuwa 10 neera yatuwaddeyo emitwalo 10 bamuyita Pauline tweyanze nnyo tweyanzege anti Pauline olw'obuwagizi obwo butakoowa bannanga abantu abatatukooye kuva lutwatandika bannaaye Katonda bampeera omukisa tweyanzeege sina kyabagamba naye nga tuli basiimu nnyo ddala Katonda bampeera omukisa batuwe keeki tuggalewo okay nga teri byakuddamu kwogera so Jakwebaza abantu b'eddundu bannange naye ze kyewunyisa okubanga essaawa zino abantu b'eddundu nga bali naffe mbundali katubale 1 2 3 4 up to 5 ndali mbana mulungi agenze no mulungi talaga sebana nja kwebaza abantu b'eddundu akenjawulo ebya ddala kubanga nti essaawa zino abantu bali wano leero yabadde abaana bange badda ku ssomero naye maama sibasanze
tubasanze mugibaliire bagenda kutenkya tebatandika benagikoledde bambi nga babadde bagenze osanze bagenze banatulaba ku TV nga tugirya banange yeeno yabadde ewooma nnyo mugireko ddala ebinene vice weeyongera ekirala buvesi weeyongera ekirala naye bantu ali eyiye n'ey'omwana omulala eyandibeddewo aterekere ne puulo olina ne muzzukulu ne haipeke akitujjeko aisiizo jangu eno muleka ayitewo akyali ediboy ekyamaani kati mugombolola abooluganda bannaye mwebale kubeera wano, mwebale kutwagala. Abasinga abamu bagenze dda olw'ensonga y'obudde, naye ate njagala okwebaza abaliwo abalwanyisiza obudde n'abantu mwenna abeerekereza otulo ne tubeera wano ffenna. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirala kye njagala obbagambamu, kino kyama kyange naye kinnumiriza ku mutima paka wenkyogera, paka wenkyogera era ndi mukyogera. Yenze muntu ategeera era atategeera. Nze ndi bibiri ngwawa simanyi, naye ate nze muntu abeerawo ne mmanya embeera z'omuntu, ne nsobola okwogera naye ne mmanya ono ayagala kino, ono ayagala kino, ono ategeera kino. Nkwasaganya embeera za buli muntu ebya ddala. Ate era nze kye saagala mu mulamu bwange, nze siwala na mulema, siwala na atya oba atayogera oba atya. Nze ndi buli muntu. Nze simanyi oba simanyi na kumanya oba nange oba ndi ki. Ngafaanana menta. Simanyi oba ndi ki oba ndi ki. Naye bannange njagala okwebazaako Katonda olw'ekintu kimu kye simanyi ate era nga sikimanyi. Nayagadde okwogera n'omuwala omu wanene ali ku ffe, we nayagadde okwogera naye era ne njogera naye nanzikiririzaamu. Kino kyamagero bannange, kyamagero. Mumulaba omuntu oyo tayogerangako waneeno mu kamera, Bwe yakikoze. oyo tayogerangako wano mu kamera. My bestie. Naye nze amaanyi nange simanyi, olw'olumu nange neebuuza nze ani, kuba njogera ne bakasiru olulimi ndumanyi, naye simanyi nange Mukama kye yanteekamu, era atamanyi era agisigala nti tamanyi. Bangi benkolagana nabo waneeno ku kitundu abasinga bakyebuuza lwaki nze, nti nsobola okutegeerera obwongo bw'oyo nze, naye nga abasinga babawalana. Naye nteekayo keya ne mmanyi oyo ategeera ki, era ngenda mutwalira awo muntegeera ye. Njagala mufuule mukwano gwange, ntegeere kyasobola okutegeera mu ntegeera ye, nsobole okitwala mu maaso. Kaakati olw'ensonga eyo bannaaye, tuveemu obusosowaze nti ono si wa grade yange, sobola kwogera naye. Muveemu mu by'obusosowaze nti ono obusosoze ono sisobola kwogera naye era sisobola kukola ki mu maintaininga. Naye olw'ensonga eyo bannaaye, tuveemu embeera ezo.
olaba n'omuntu ayavula obwavuzi nga muto muwere osobola okumanya kiki kyeyeetaaga. N'omuntu omwavuze bw'ati osobola okumanya kiki kyeyeetaaga mu bulamu bwe. Ko olw'ensonga lwaki buli w'obeera naye ogenda kufuna okumanya n'okutegeera kiki kyeyeetaaga, olina kimutuusaako wadde ng'oyina oba nga toyina. N'olw'ensonga eyo bannaaye mulekeraawo okusosola, ate mulekeraawo okugamba nti nno ffe tuli ba waggulu nnyo, nti ffe tetusobola kubeera n'abo. Ekyo Mukama yakimponya ate nkiwuliriramu nnyo mirembe, kuba nze njogera n'abatasobola kwogera mu bantu, era nsobola okwogerera omuntu oli atasobola kuvaayo n'avaayo n'agamba nti nze kino kye njagala, naye ng'asobola kukyogera nange. Kaakati n'olw'ensonga eyo nze ab'oku kitundu kuno nno basobola okunjuulirako abatonotono. Bannaye mulekeraawo upgrading. Musobole okugamba nti no mwe muli ba waggulu. Yes. Never give up bannaye. Abantu abali under your age and your mind. Yes. Naye kale nsazeewo olw'ensonga eyo. Abantu abamu tukirekeraawo. Kati mulaba mwami Kyapa oyo, abamu tebasobola kwogera naye ate nze nsobola omutuukirira ne mubuuza kiki kyoyagala wamma. Oyo Kyapa oyo atambula yekka. Naye bannaye kale bannaye mulekeraawo okutwalira abantu awamu nti nno mwe muli bantu ba waggulu. Bannaye ekintu ekyo kibi nnyo. Ekyokubeera chairman tekimanya just nedda Uncle Ibula olaba obeera mu kintu kale n'omanya just kutegeera mbeera za muntu, ate buli w'omanya embeera z'omuntu kigenda kwanguyira nnyo ggwe okumanya gwe kiki kyeyeetaaga okusinga abalala bonna mikwano gye, kasita ng'otegedde entegeera ye. Nedda nze siri wano eno ku lwagamba nti nompoyitingamu muntu. Nedda nze kyenjogera kyekyo. Mulekeraawo. Stop upgrading others. Yes. Upgrading. Yes. Others. Naye bannaye by'ebigambo byange bambi mbasabye busabye ekintu ekyo buli omu asigalize ku ntegeera ye, ate buli muntu kale tobola bamusonde ssente gadi azimbe kati mwandyebase bwebase mbozi netuginyumyanga buli omu akitegeera nga yetwebisse mu nnyumba netugoba bukya buki. Obugalo bwa chairman. Yes, obugalo bwa chairman. Nti mnewe waba head girl, head boy waba ogonde. Ewe kalwa Alalo. Bannange mwebale bamaama bataata okutubeererawo. Nja kufukamira maama. Menta webale kubeerawo mukwano. Ne mulangira mugamba akole bw'atyo.
Anti mbadde mugamba mwebale nnyo bamaama bataata, mwebale nnyo mami sifa mpozi neebaza mmwe bantu babiri. Omanyi we mubeera wano ne mwogera fe abamu ebintu ebimu bitugenda mu bwongo, simanyi oba ebirala bo abalala bibagendamu, naye nga nze goleti waabwe nze biŋŋenda mu bwongo ng'ekigambo omutima. Mami sifa nagenda ku bukulembeze bannonda, nengenda ku bukulembeze bakka yonna, naye ninga eyeetikka omusalaba gw'abantu gwonna guli ku goleti. Ekyo mbadde sikimanyi. Kubeera wali baleete ssente nteeke mu nsawo, kole byenkola ki? Ate si buno bwe nafuna bannange. Emigugu gye nasanze gyase n'okunsuza ebweru. Nga teri musezi. Bampa obukulembeze, nali obukulembeze bw'abalema. Era ne oli kyeyamaani wange nze mukwatira ensawo ye waleeta nga nze nkwata ensawo. Bali mu kintu sibaba tunaabawona. G'amazima mende yonna twawangula. Yes. Naye muno baka oba baka busawuli wali abaana abalema. Naye okuva lwe baategeera nti goleti gyali, omwana nawalwala eri era bamuleeta wa goleti. Mulimu omwana ge bayinza okukuleetera n'omutunulira n'ogamba kati kyeyamaani oyo omulaba naye tatuula. Kyeyamaani omulimu gwakola gwe yasomerera gumutambuza. Oli ayogedde nange mulese n'ayogera ebye nange njogera. Ate ziriwa gavumenti tennabatandika tuwa ssente. Kyokka nga tuvudde mu lwali. Mami sifa nkwebaza omutima, wadda wano n'oyogera oba nenkulabirako, nze nkulabirako bingi. Fayini nalina omutima omulungi ng'era njirawo abantu emibiri bemmanyi ne besimanyi, kuba nze saalabako ku maama wange. Jjajja Piiso oyo ye yandera. Kati saalabako ku maama, simanyi na maama yali wakkala ki. Anti kati era nafuna maama, taata, senga byonna yabe. Maama Ibula yandera. Kati anti mugamba ebizibu bye nnina eno. Blaza nkugamba ebizibu bye natuukamu kati essaawa eno. Naye naye mami sifa ennaku ezo bandeetera omwana. Fayini ngenda n'ensaggula eyo. Kati nno ate otoleese n'okomyawo ebyokunziba. Ani asinga omukulu ne Ibula? Gw'omuyita baaba. Bangambye nkuyite baaba. Mami sifa kati biriso kasoke embizi ebbali. Omanyi waliwo ekintu ekiyinza okujja. Mami sifa waliwo ekintu ekiyinza okujja n'okiteeka ku mutima gwo nekikubeerako nga kikuluma mpola naye nga tojja kikola kiyogera.
Kaakati ekyokunziba basooka ne bankangamu omulundi ogwasooka ebigambo ne bitingana sajja wano kwogera kati ku luno ne baddamu ne babba nani stop n'akafaliso ne bakakola ki ne bakatwala nedda oli menta mumuveeko menta keesi yange gyeri ensula mitwetwe kaakati mbaddewo nga nsula ku mukeeka naye nga wendi era mbadde nzijanga wano mu meeting ng'otayinza kumanya nti nno nsula ku mukeeka naye ng'ate baagulekamu omukeeka ogwo baagulekamu kuba gwali wansi nga ngwala wansi bikwatagana ne bino ebyokulaba omusota nzija kaakati mu nnaku zino omanye ekibala ekintu kibadde kinnuma mamisifa anti bano boogera osirika enze nyumya oluboozi nensula ku mukeeka kati mbadde nsula ku mukeeka mukama nannyamba ne batuyita ewakisa eyo twagenda nze ne Faluuko oyo enedboyi wange kakati batuyita tusanga baleese bagabira abaana abantu kale abalina obulemu ne bampa omufaliso Faluuko ne bamuwa blanket naye bwe natuuka eyo twali ne Uncle Gadi oyo twatuuka eyo nga tulaba ebintu ne ŋŋamba ate lwaki bano ife baatubodde ffe ne tutafunayo bantu eno waffe kubatwala eri mukama nannyamba Uncle Gadi oyo namukubira essimu teyanyooma bambi taata weebale butanyooma era Uncle Gadi ne bamuwa akagaali naye kyasinga okunnuma abantu baagamba igwe Uncle Gadi baava wano mu meeting ate bantu bakulu oli n'agenda ebaka eri mu center n'agamba Uncle Gadi yantwala ewa mamisifa nyampa omuki naye nga ne mamisifa tamanyi gye twatambula talina na kimu kyakola ki kwegamba oli n'abeeraawo nga woofuna akantu ayagala obeere mu mbeera embi naye ng'ate wamuyirawo omubiri okitege anti mbalaga nti omuntu n'owoolinnya mu mukisa gwe oba otobanira buki bwereere kati abadde ku kyamufaliso kati nafuna engatto okitegeera nafuna engatto yes kati olaba omuntu n'olaba nga ye ng'ebibye byajja bigereke naye ate ndawalire neegolola bwe nti ne ŋŋamba waawo gavumenti kyeki kwegamba mamisifa kino nkyogedde omanyi lwaki naguma nze ne sibyogera ebyo natuula mu nnyumba yange ne ŋŋamba mamisifa nali sikumanyi Uncle Gadi nali simumanyi naye Uncle Gadi ne mukyala we simanyi gye baateeseza oba baali mu buliri bwabwe oba baali luddawa nga bagamba bo bajje gy'oli simanyi gye baali nga bateesa oba baali mu buliri oba baali wa igwe okufuna ojja ebaka anti ŋŋamba nzija kati simanyi pulogulaamu bwe yakola ki kati naffe tetumanyi gye byatandikira awo kati ndi mukwonyumya mboozi sooka olindeko obudde bugenda manyi ffe tukeera ssaawa 10 etugenda ku kkubo nafumbye muwogo oyagala nzibe kati anti ssaawa 10 abaana batandise tukeera ne tusiiba era sisobola kati ngenda goya paani kaakati awo olabira ddala omuntu nti nno muntu mukulu n'abeera wada tugamba ng'ozina nga gwe towulira
Kwegamba mami sifa nkwebaza kuba n'ogwo omutima bambi. Omulungi n'otwagala. Oba abantu bakola ki? Be bamanyi babeere n'ekintu kyabwe ku mitima gyabwe. Nze Goleti sina mutu gwe nalinde najja bwogu bwa namunyigina. Era kesi yange nagikulula bwogu nga ngikola ki? Nga ngitwala. Era engato nafuna yange egenda mu kigere kyange. Kubanga basooka ne bandeetera engato eyasooka nga tugenda ku mbaga. Engato nga kukwanjula. Engato nga tentuuka. Naye sama nenfuna eyange. Kundagana mutima. Ogwo nengufuna. Mwebale ne bamama mwebalire ddala. Omulama gubadde gwa mutima. Yes. Kuba kati njirawo abantu emibiri besimanyi. Ewe mbeera Uncle Gadi namukubira ekiro esimu ne mugamba. Nakikoppa. Naye toba kikole nga gwe tobasuubira kusiima. Kwa bajja ku disappointing ojja ba disappointed. Anti era mami sifa. Inze bennyamba. Nyamba bali mu grade yange. Mu grade yo? Yes. Tojja kujja nga oli mulamu gambe Goleti mpaye 1200 nze. Kati Goleti gwe atobadde ki mu grade? So kati Goleti ososola. Kaka sisosola naye kati nanyonga ajja kujja ngambe Goleti njagala kulya muwogo nja mukwata mumuwe wali. Kuba ali mu grade yo? Yes, ali mu grade yange. Gwe grade ye eri ki? Sisosola. Yakiyita bulema. Weyita mulema? Munange mama ndi mulema. Ewa. Nze nafuna accident nine bango. Siba kiri ba mama. Lwakuba Mukama yannyamba nti nze yampa sobola naye okwata ebizito sikola ki. Kuba mpulira munda yembanku kizitowa bannumizibwa. Naye nga wendi ndi mulamu. Mukama ate nanyamba nampa favor nenzaala abaana bameka. Ate nasirongoosebwa. Ekyo nkyebaza Katonda. Waliyo twali mu ddwaliro nga mukazi muwanvu akomeeri bamulongoosa. Naye Goleti waabwe ate nga sigenda nga kona mu ddwaliro. Nzaalira mu bamu. Kati wolaba oli alinnya mu mukisa gwange. Aba akola kyabwereere. Yani. Bamama mwebale nnyo mwebaddera kujja. Kati omusota guli mu mbeera ki? Gwe gumanyi nagwo gwe gujja we gwagala nga gujja gwe bakawe gwagala nga gugenda. Kati ngukolere kinze naguyita. Gyaguli. Abula ngenda kyalake uwo. Naye ekyo kyokakirete uwe. Kyenkoye. Ekyo kisi. Esowaani bwe guba guze esowaani oba ekikopo biva mu katandaalo kimu ne kigwa ne byejjayo. Kati awo n'omulika. Anzi tegujjangako gujja mu buliri bwange wali kafaliso kange ubeera wali awali akatandaalo. Kati ate ngukolere ki? Tegwogera. Naye kimanyi nti bangamba mbula amagi ngulaga ki sitandika bye sijja sobola. Goleti okimanyi njagala nnyo amagi. Guwa amagi. Osenguka tegulina kyegwagala. Nawe nasenguka. Guwa amagi kati onyigira ki? Kati Uncle Ibula tuteese oguwa amagi ndeterangayo naye nga nze sitandika kye sijja sobola. Guwa amagi nawe. Uncle Gadi tekisoboka. Kati kale mumpe ku magezi gaagano bujja kiro kati nze nkola ekya guyira amafuta. Fubutuke misiri. Bw'oba toyagala guwa amagi amafuta nagayiwamu mu nnyumba ne baŋŋamba nkoleze taaba ne mukoleeza ne baŋŋamba nkoleze kano akabaani akakambwe nakakoleeza. Kati lwaki waliwo abasumba abaava bayitayo nakyerongoosa naye ate bwe bajja enkeera wayitawo olunaku lumu 2 ne gukomawo. Mami
Mami Sifa walolwe nadduka nensula mu kaddala naye akayumba kange kali mukamanyi bulungi nnyo akayumba naye nenkasulamu nga sijja genda nkonkone muntu nti ngenda sula we gwagala we gujja no we sinti buli lunaku we gwagala we gujja bukyala bukyazi kyogereko nga bwokyogera yes we guba guze ekikopo oba essowaani biva katandawo nikigwa wansi nesisimuka nente yes n'ogulaba nga gukutunuulidde kati no n'olulala nateekako kana akasimu kange nengumulisa we nagumulisa otwo ne tunziba nga akatooki kali bwe kati nagenda osisimuka akatooki nga tekaliiko akatooki nga tekaliiko olalekera wajjako tooki nga gwagala oguleke gwebake bulungi nga gwogumulisa maze wali ebbanga lyemmaze wali anti mbadde nkugamba ebbanga lyemmaze wali mbadde sigulabangako nkugambye buwa amagi kyesimanyi nze sisobola kutambala kati omusota gulina buzibu ki nammwe mutuleke omusota we gujjira mu nnyumba we guba gwagadde kutta guba gwakusse dda naye tegunzikangako emisota ogenda ozuukukanga guli mitwetwe obadde ki emisota gya bulijjo bannaye emisota ogenda ozuukukanga guli ogenda okuzuukuka omusota guba guli mitwetwe olusituka nga gufuluma nga gwedduka nze nnyumba yange temuli bintu biri awo naye wano waliwo akatandaalo wano tewaliwo kati wano waliwo kapeti kati wano wabatu awali wansi ku seminti omuto gubeerawe guti ku kapeti wano nga tewaliwo kapeti ate otagwa kigutambula ne gugenda nowe gyentunudde weebati omusota gujja ne gumala ne maama gugenda mu nnyumba yange ninamu mufaliso nakatandaalo buli wamu watangaala engoye ziri ku busumaali naye okimanyi singa gwali gwa bulabe singa gwakukola singa gwazi tobolaba nange kati sikyafaayo omusota guveeko otwo kasitangulaba otwo tunziba kyemugamba ate awakana omusota bwe guli omusota bwe guli mwenna abagiwakanya mutandika obikkula emitwetwe mujja giraba sota gya bulijjo omaze bana tweyanziza tweyanziza naye njagala kwogerako katono ku kigambo kya Goreti abaaye nga temunnaba kudduka wuliriza njagala kwogerako katono ku Goreti kyayogedde eky'abantu abaawano bennyini okola ki okwogera tetugenda ekyo kintu kikomya abantu balina okwogera mulekeraawo kubanga buli muntu kyayogedde okitwala ku mutima okifuula ekinene naddala ku bintu wafunye kino bakuwadde kino abantu balina okwogera kyatteeka omuntu okwogera ate ekyokubiri era buli tubeera wano twagala abantu batuuse obubaka we tubadde osegedde omuntu okuva wano n'agenda n'asanga abantu mu ttawuni n'abagamba ate oli yafunye kino oli nga tebagambye nti baakukutte ng'obba tumanyire ebintu ebirungi oli bw'abyogera nga ne baba akuwaayidde obokke nakyo naye bwe munaabeera nga buli kamu mukatwala tugenda funa empalana ate gye tuteetaaga twetaaga kubeera bumu naye oli wajja naga akaviiri ako gundi ako shifa ye yakamukozesezza ekyo ne kikuluma oseka buzesi n'ogamba oba balowooza shifa nze kasita ssente zange okitegeera as simple as that temubitwala nnyo ogenda kwambala engoye nga buli lugoye balukugabidde nga buli lugoye naye togenda nyiigira maama wange oba ono omuto wange nti yanjogeredde nakutte sente zange negulira akagoye ate kaakati bo bali mu kunjogerera
osegedde tumanyire abantu mu community tulina kubanga kati omuntu weebaka anyumye kuki oyagala anyumye ku kampani ya mu America era weebaka ayina kunyumya ku gwe kunyumya ku Muzeeyi Zendex fenna kwenyumyako osegedde so tetwagala nnyo tubeere wano ate obeere nga oli bw'aba atudde wano ate anyiigidde oli osegedde oli kuba naffe tuboogerako naffe tubeere eyo n'oyogera ku weebiguza n'obeera eyo n'oyogera mujje mututege obuzindaalo muwulire mwenna tuboogerako osegedde naye tekijjaawo nti ate tubaagala tekijjaawo nti tubaagala tukolagana nammwe naye bwe mubeera sigamba nti okukitugamba okoze kibi naye gwe okukijja ku mutima gwo okubeera nga oli bw'ayogera ogenda noga abantu baawo babi nnyo banjogeddeko ekigambo bwe kiti ekitali nti bakwogeddeko nti wabbye ate ne baba wabbye ne bakwogerako era kiba kituufu kuba oba wabbye y'ensonga tuba tukola ebintu ebibi twekweka kuba kyofa toyagala bakole ki bakumanye kati ate ebirungi tubikola mu lujjudde ngera mu kyo kye tufa batwogereko osegedde kati abantu bawano tuli bumu oli tagenda veeri agamba akaveeri ako nno ayinza n'okusanga ng'oli enkoko naga abadde talyanga ku nkoko sente baazimuwadde wa gaadi osegedde tonyiiga kitwale nti kiri simpo neyanza tweyanziza ate ekyo kivumo naalongo ogamba ki Bannaaye budde buyise naye kano kakikogere nze sikolima naye twebaza Mukama okubanga tukyali balamu. Bane opshifa oli otya mukwano webala okujja Anko Ibula kutumidde bane ekituufu kye boogedde omuntu kituufu abadde afuna ekintu nze nafuna olugoye lulungi nnyo kiteeta ekirungi nawe wedda ndi wano ekibi kinnumiriza ngamba lwaki soogera anti wonna oyogera abajjagambe era bamuwadde naye kale ebyo nze tebikyannuma bambi mami Christine Mukama akuwa omukisa olwaleero lwe nasabiddemu naye nga buli omu aŋŋamba ng'onyumye ngamba kitiibwa kya Mukama ne bambi nkwagala nnyo mwebala okunnyambaza bannaaye anti munyerere munyerere bwetyo nasala kakaati naye bambi nkwebaza mami Christine olugoye lwange lwatuuka bankubira essimu wane waka ne ndukima nalwambadde leero bane lunnyumidde nenebaza Mukama angabirira. Yes bannanga bali ku mukutu abakatwegattako tusanyise nnyo balaba mwebali nnyo mwebalire ddala obweddamu tulindirira abantu b'Eddudu mutulabeko n'essanyu ly'amaanyi era tuli basanyufu nnyo ddala okitegeera bannange ate nammwe abakatutuukako bannange tubaniriza nnyo mukulika amakubo wonna bwe muyise twebaza Mutonzi abatambuza bulungi ate era ne mutuuka bulungi tukubereko ttiimu Shifa mu ngalo bannange. Yes Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo